Buli lukya embiranye mu lulyo olulangira zeeyongera olw'obukubagano n'entalo ezitaggwa nga ku luno abalangira mu lubiri lwa Ssekabaka Kalema olusangibwa Emmende mu Busiro be batabuse ne bawera nti si baakuddamu kuziika ze bayise Nsowole mu masiro ga Ssekabaka Kalema kuba eyo sirimbo ya buli afa. Ebintu bino bijja tuleetera obuzibu mu maaso. Abaana baffe abalangira bonna bw'obayita nti mulangira bonna balaba tebaweesa maanyi. Ezo Ensowole ze muziise ku kijja wano zirina obuzibu. Zonoona ekika saagala mugambe nti Naalinnya yaliwo ku biseera ebyo ye kiki yakola mwe mujja kubeerawo muwoze Naalinnya oba yagira ye n'agenda nga Mulangira agambye Naalinnya yalaba ali bulungi n'akola ki nange era bwe nkuba ngamba nti bannange ogwange Ssekabaka ngukoze sirina kisikoze naye munnange bwe nti bwe ŋŋenze era bwe nti bwe nasiibula olubiri ne ŋŋaaka mbeere ebbali jjajjange oba nze mubi abazzukulu batereere naye nga bannange Ensowole eziziikiddwa ku lubiri ze zireeta obuzibu ojja kulanga Mulangira owa Mulangira Kimera Mulangira owa Mulangira Kiggala nga mulaba tebategeereka tebakola ki Ensowole ezo zirina obuzibu bungi nnyo ku kika. Bano okutabuka bati kiddiridde okufuna amawulire g'okufa kwa muganda waabwe John Baker Bukenya nga kati abaana be bateekateeka kumuziika mu masiro gano ng'abalangira bano balayidde nti si baakukkiriza kutwala mulambo guno mu lubiri luno kuba bo tebamumanyi ng'omulangira. Agenda aziikibwe ku kijje Masaka tukooye omuvuyo gw'Emmende wano. Ebiwandiiko n'obujulizi byonna weebite tulina kye twagala era tubadde mu process eziikulawo omuntu we tumuddize nga bwe yasaba Naalinnya ensonga zibadde zikyali wala DC Wakiso ze wensibidde tewali okufa n'obutanya gwa taata waffe oyo mubeere bamutwale weyandago bate bamanyiiwo nze baŋŋambye mbakulembere mmanyiiwo bamanye nti tuli ba Luganda naye babbeere tebazaalibwayo. Bano batuuziza olukiiko olw'amangu mu masiro gano mwe basinzidde ne bategeeza nti Bukenya nga tannafa yaziika abaana be babiri mu lubiri luno nga nabo bali mu nteekateeka ya kubaziikula babatwale ku kijja kyabwe Masaka. Tetulina Luganda na bali tusazeewo nga famire ne tugamba nti Baganda baffe olw'okubeera bannabbeere tetubajja mu kika kyabwe kubaleeta waffe. Batulaze n'ebiwandiiko okuli ebya kkooti bye bagamba nti Bukenya ye yabyewandiikira nga bategeeza nga ye bw'atali mulangira nga yazaalibwa mu kika kya Ngabi kyokka kibeewuunyisa ate abaana be okwagala okumuziika mu balangira nga baweze nti bakukebera endagabutonde z'abaana b'abalenzi bonna kuba bakooye okuziika Ensowole ku kijja kyabwe. Ebbaluwa eno nga ntegeeza Naalinnya Maria Luwedde nze wano nga mutegeeza nti nze siri mulangira. Bano bagamba nti Bukenya tebamwegaana nti si muganda waabwe wabula muganda waabwe omubbeere nga kitaabwe si yamuzaala nga n'olwekyo tebasobola kumuziika ku kijja kyabwe. Abalangira b'Engabi balina bweboozi bye baagala kwenoonyeza nabo kennyini bakimanyi. Era batusonyiwa baganda baffe abo naye nga taata agenza okufa nga tugamba wakuzikwa Masaka wa Ngabi. Taata era mu kufa kwe kwonna nga buli kimu awandiise abaana bamusinza amaanyi abadde Masaka baziikibwe ne baana bafa bali wano ababiri omuzzukulu ne mutabani we nabo basobola okuva badde ku kijjebwa e Masaka. Zeewo kubeera nga John Baker Bukenya taziikibwa wano si mulangira wa Ngabi mubbeere w'abalangira. Tutuseeko mu maka g'omugenzi Bukenya Namasuba awakumiddwa olumbe nga mutabani we omulangira Musanje Charles Ssaalo ng'alayidde nti okufa n'obutanya gwa kitaabwe waakuziikibwa mu masiro Emmende ku Lwokuna ng'ono ategeezezza nti ebiwandiiko kitaabwe bye yawandiika tabiwakanya kuba kino yakikola mu busungu olw'okuboolebwa ng'abalangira. Okuva ku Lwokuna tugende Emmende tuziike. Ekyamazima nti waliwo empapula ze yawandiika mu mukono gwe tetusobola kugamba nti si ye ogwo mukono gwe gwennyini ne signature zize naye olw'okuba nti muzeeyi yamanya nti yenewo omulangira takyalina kyalinayo ng'ate ku Ngabi ayina waatudde. Bano baamuwaliriza okulaba nti awandiika ebintu basobole okutugoberako bafune kye beekwasa nti kitaffe yennyini yeewandiikidde basobole okujja otugoba nti tetuli baaki tetuli balangira tuli ba Ngabi. Bw'abuuziddwa ku ngeri kitaabwe gye yatuuka okugabwa mu kika ky'Engabi bw'ati bw'alambuludde ku nsonga eno. Tuyita ab'Engabi muzeeyi waffe atuzaala yazaayira mu Ngabi kubanga maama waabwe yasooka kuzaala ew'omulangira Musanje Joseph Walugembe n'asooka n'azaalayo abalangira n'abambejja abalangira babiri n'abambejja babiri n'agenda n'afumbira ow'Engabi kati bwafumbira ow'Engabi n'azaalayo omuwala omu Nabukeera kati bw'azaala Nabukeera Mulindu ow'Engabi eriya Mulindwa ne bamusiba mu kkomera kati n'akomawo ewa Musanje n'afuna olubuto lwa kitaffe. Mulindwa bagenda omumuta bamusiba emyaka 2 bagenda okumuta asanga mukyala we ayina olubuto buuza olubuto lwani kati ye n'agamba bbaawe nti olubuto lwa muganda wo mukulu we bali bamuyita James Matovu.
Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.